Kabinyo eri omulabi waffe Invix Media. Mwebale nnyo kubanga ate mututadde ku number 1 ku ntikko. Abakabi bange mwenna gye muli. Keep subscribing, keep sharing. Nenga kaongezi ko lunaku lwalira ate tusobodde okubanga tukunoonyeza ku mukyala amanyikibwa nga Bibuuza. Abangi gwe bamanyi nga yali mu revival band, oba abangi gwe bamanyi nga Ajat Madina. So nga kaongezi ko lunaku lwalira team Biba Uganda evuddeyo nebanga ate nayo etuusa obuyambi bwayo oba obubaka bwayo eri ow'omuyimbi n'oluvannyuma okuva yalabika ku mpewo nga leero bambi team Biba Uganda yeewaddeyo okubanga ate evaayo n'ettooke ne soda n'ebintu byonna ebisigalidde ebisobola okubanga byeyambisibwako mu bulamu bwa bulijjo n'ebitwalira ew'omukyala Ajat Madina oba abangi gwe bamanyi nga Bibuuza. So gwe munnayuganda yenna gy'oli eyo osobola okuba nga atawuliriza obwa Biba Uganda omuyimbi wo first born wa Invix Media baganda bange mwana gye muli manya n'eddoboozi nze Biba Uganda last born wa Katonda era nga ne timu yange tuze olunaku olwaleero wano okubanga tuyamba Ajat Madina Bibuuza olw'ensonga nti yavaayo n'alaga nti embeera ebadde ekyankalanamu eganye mu ngeri emu oba endala nze ne mikwano gyange ne tuvaayo netugamba katuweeyo akatini ke tulina kabiri nga kasobola okutaasaako. Bayibuli egamba nti mu kiseera ekyenjala Mukama Katonda kitalirekeraawo okuvaayo na bugabirizi. So naffe olunaku olwaleero tuvudde ne tugamba nti katuweeyo akatini ke tulina oba oliawo n'abalaba n'ayongereza okwo. Mpozi n'ekintu ekyakiyinza obbagamba nti nebaza Invix Media kambe nabo leero team Biba Uganda WhatsApp group. Nga ate kino kyawadde abantu bangi nnyo ekyokuyiga nti oluvannyuma lw'okubanga omukyala ono yavaayo n'alabika ku mikutu gya TV egy'enjawulo, omulenzi oba omuvubuka oba omuyimbi ow'erinnya Biba Uganda yavaayo okubanga naye bambi agetinga touched about the story n'avaayo okubanga ate naye asobola okukola ki atuusa obuyambi bwe mu ngeri emu oba endala. Sigamba nti ye yali ayina ennyo naye bambi akatono k'alina naye yasazeewo okubanga akola ki akagabanako ate bambi n'omuyimbi ono nga kino kyerabikako si nti alina nnyo wabula emboozi oba akatambi akatambula kali so touching nga tekasobola muleka kyekimu. Katumwewulireko. Manya n'eddoboozi yenze Biba Uganda last born wa Katonda era nga ku Friday nalaba story eya Ajat nga ali ku TV ez'enjawulo mu ggwanga. Nengamba nganza omuyimbi omuto wadde nga sina nnyo kyamaanyi naye Bayibuli egamba nti mu kaseera ak'enjala Katonda alivangayo n'obugabirizi obw'enjawulo era nange nvuddeyo nga mpaayo ekintu kino kyensobodde okukuŋŋaanyaawo nga nkiwa Ajat Madina. Maama nsaba okkirize obuyambi bwange bwenkuleetera. Munnange neyanzisa nnyo neyanzidde nnyo Biba Uganda. Biba Uganda. Era Mukama nsaba akuwe ekisiimo. Amiina. Mukama yasobola okuba nga asobola okuyamba. Mukama yasobola okuba nga asobola okuyisaawo. Era ekisoboka okuyitawo. Naye Mukama akuwe ekisiimo Biba Uganda. Neyanza nnyo Ajat. Kino migaati mulimu ne sukaali n'omuceere bw'onywa akacaayi kalina okubaamu kasukaali akawunga bwe kaba nkayitiridde mu karantiini osobola okulyako ku ttooke mpozi n'onywerako ne kasoda oba si ekyo amazzi. Enyabo Biba kagambo ki kubulira abayimbi banna abato eri ku kintu kyokoze kino? Abayimbi bannange kyemanyi nti nno abato nkimanyi embeera gye tulimu buli omu talina nnyo kyamaanyi naye mu kaseera kano bw'obanga osobola okuyambako munno ng'olina engeri gy'osobola omudduukiriramu kola ekyo kyennyini nyini ekiteekeddwa okukolebwa ng'akaseera tekannaba kubeera leeti because ate bw'okikola nga kiri leeti kiba tekikyayamba. Nzirowooza tukkiriziganya ffenna. Okay, mpozi musically ninawo oluyimba otya baluyita Minzaani, oluyimba olutrendinga katikati twalutadde mwezi guno gwennyini era abawagizi bange mwena mbasa mugende ku YouTube channel yange mubeere nga muteekamu Biba Uganda mulabe waaka wange yenna neyanza nnyo ekyo n'abawagizi ba Biba Uganda mu nsi yonna era nga kino ekintu kigenda kukoma wano tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tuyamba. So bw'obanga oliyo ng'olina engeri gyewalagadde okuyambamu omuntu yenna osobola okutwegattako ng'oyita ku ssimu zaffe nga 0700
79 32 93 ne tuba nga twongera otuusa ku buyambi obw'enjawulo eri abantu ab'enjawulo naffe tetulina naye tuwayo akafune ke tukola ki tetulina. God bless you.